Omusajja essaawa yonna asisinkana Trump amanya bampita simple aka kali lugambo Pro Max kasitondaba kyolina okukola kiri eki nyamba giteekeko share tugende maaso nkutegeeza gwe andaba ampagira andabidde ebbanga nti bana ennaku ze business Zaid Lighting Store nsaba bane mujje mumpagire tuyina amataala aga buli kika ag'omuddiro ag'omu kisenge ag'omu compound gonna tugayina bannaye munyambe mumpagire nange mbeereko obulungi. For more information kuba ku ssimu ezo ziri awo wansi ate tubeere nga tukwatagana. Kati gwe ssebo banya bandaba tambuza video amanya bampita Simple MC aka kali lugambo Pro Max. Bwe yali asimbula ekigere okuva mu ggwanga Uganda okwolekera America yavaayo n'atugamba nti agenze mu America kukola buli kisoboka kyonna okulaba nga amaamulako gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Abasinga twalowooza nti byakusaaga. Eno video njagala ogitagingeko omusajja gwe bayita Sendi. We yakera ku makya n'avaayo n'atekayo ekifaananyi ng'ali ku Capitol building. Ekifo buli kiri mu ggwanga lya America wekita oba nkyogere ntya Capitol Hill ekifo ewava entabiro y'ebyobufuzi mu ggwanga lya America we yateekayo akafaananyi ako abasajja abakulu nga Basendi baatwasamira nti awo waali everyone can reach there. They didn't see this coming. Ladies and gentlemen, guess what? Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku mukutu gwe ogwa X gwengoberera ennyo. It is very very rare for me okera ku makya ebimu ku bintu byenkola nga nakazuukuka nkeera ku makya nga nkyali mbuli nenkwata essimu yange nsooka kebera page ya Bobi Wine eya X ne ya Facebook. Gwe ssebo banyabo gye bukeeredde ataddeyo post n'agamba nti it was a pleasure meeting with Rep Gregory Meeks, ranking member of the House Foreign and senior member of the US House FSC. Our shared vision of advancing democratic principles and upholding human rights will only be achieved by holding repressive regimes accountable. N'ataginga the Black Caucus, House Foreign GOP at NUP Uganda. Yoyo omusajja Bobi Wine gwe yasisinkanye. Nange nganze ngenda bagamba amazima mbadde simumanyi era nga sikimanyi nti he exists. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebbanga lyamaze nga ava mu Uganda nga agenda mu nsi ezo abadde akola ba allies abadde akola emikwano gyasuubira nti at times like this ajja sobola batuukirira bamuwa obudde banyumyemu bawayeewayeemu. Gwe ssebo banya bandaba this man si muntu wa bulijjo era yemu ku nsonga lwaki Bobi Wine had to take each and everything that is needed okuba nga amiitinga omukulu ono. Noonyereza ku mukulu Gregory Weldon Meeks nga ge mannya ge agaddala. Gwe ssebo banya bandaba tuyinza obbeera awo nga Bobi Wine agenda kudda pulezidenti. Kati wabanga amiitinza abantu we bati Bobi Wine is one of the most untouchable Ugandans wane Uganda. Ekyo nkikulayirira. Wuliriza. Noonyereza ku musajja ono Google weero tuyamba. Bagamba Gregory Weldon Meeks is an American lawyer and politician who has been a US representative from New York since 1998. Abadde representative wa New York City okuva mu mwaka gwa 1998. He is a member of the Democratic Party and chaired the House Committee on Foreign Affairs from 2021 to 2023. He still sits
on the committee as a ranking member. Okategedde? Kati njagala nkusosotolera ensonga eno. Tambuza video nga bw'ogitambuza teweerabira kujja kumpagira Zaid Lighting Store bannaye ntunda amataala aga buli kika. Ozimba makaago, ozimba ssomero, ozimba apartments, ozimba hotel, buli kimu nga kyetaaga amataala. Kuba ku ssimu ezo bannaye mujje mumpagiremu ku nsonga lwaki twagala tukole tufiirewo nga tetwagala tugulanga bu peanuts we bagula bano abalala nti nze nkola akasente kange lwaki oba ongula bannaye yemmwe abatujja mu kinnya jangu mpagire tugenze maaso. Gregory Weldon Meeks omusajja Bobi Wine gwe yasisinkanye mu America yagamba amakanda gagasimbye ku Capitol Building eringa nga olaba parliament nti awo amateeka we gasangibwa. Kati ono omukulu gwe ya meetings ava mu kibiina kya Democratic Party gwe sebo banya bandaba muvaamu baani? Mwe muva Joe Biden, mwe muva Trump, mwe muva Bill Clinton, mwe muva Bush. Abo bonna ba president ba America. Clinton, Bush, Obama ne Joe Biden. Bana kyekibiina mwava bagamba nti abadde atuula ku abadde representing New York nga MP kati tugamba ba MP waayo bana abasajja abatuula mu bizimbe ne bakola amateeka abadde representing New York since 1998. One of the people that is fit to recommend Bobi Wine to any office mu America gye yeetaaga otuukamu. Kati nno natandise nyambodde motaginga essendi omanyi mwasamayasama nnyo basajja mu abakulu nga mwagala onafu ya Kyagulanyi akasajja katambulira hansi akolera wansi agenda okuva otekayo such a picture on his post because agitaddeyo ekiro nga there is something boiling. Now lwaki nkugambe this man Gregory Weldon Meeks musajja wa amaanyi era Kyagulanyi move gye yakoze okusisinkana omwami ono move ya amaanyi. Here is the reason. Omukulu ono Kyagulanyi gwasisinkanye si muntu wa bulijjo. First and foremost, Gregory Weldon Meeks, he's musajja nnyo wa ku lusegere lwa Nancy Pelosi muyinza okuba temumutegedde. Nancy Pelosi wetuba twogera ku basajja abafuge ku bantu abafuga eggwanga lya America gwe ssebo oba nnya bandaba omukyalo ono mu hierarchy ya America kandabe waneeno hierarchy. Mu hierarchy ya America tugamba nti wogamba nti president namba emu, deputy president oba vice president namba 2, namba 3 aba mukyalo oyo yakola nga speaker wa parliament yeggwanga lya America. Nti webucha kumacha Donald Trump ne vice we Katonda oba just example n'abajambula mbwenseno ono mukyala yaba president wa America. Kati Gregory Meeks kyali wa Nancy Pelosi bava mu kibiina kyekimu. Ekimu kubikulaga nti kyaliwe they are each and every engagement Gregory Meeks gyabaddeko oba Nancy Pelosi gyabaddeko Meek abaddenga ku lusegere lwe. Era some of the engagements Nancy Pelosi zalasobodde kubeeramu ono Meek gwatuma. Now this is the gentleman that Bobi Wine is rubbing shoulders with. Gwe ssebo bannyabo atulaba muzoleya nnyo naye mugenda kakasa ke bayita akaliro. Omukyalo oyo gwe nkugambe Nancy Pelosi
njagala gwandaba you take time omunoonyerezeeko. Nancy Pelosi take time omunoonyerezeeko. Now this is a person oyo mukyala yasobola okera ku makya n'akola order. Munnayuganda nkimanyi gye mwagala owulira. Kati Bobi Wine wabanga ali close to a personal friend of hers, a person who just calls her anytime, hello, Comrade Pelosi, where are you? This is the gentleman Bobi Wine was rubbing shoulders with. Simanyi oba nkannyonnyodde bulungi bannaye oyo omusajja kinvinvi. Ebbanga Bobi Wine yamaze nga atambula abadde nga akola such allies, kati atuse n'agamba no, it is time okutandika okunyiga n'okugyayo amapeesa. Oyo musajja gw'olabaawo yakyeyalinga yakyeyalinga House Committee on Foreign Affairs. Foreign Affairs kitegeeza kitya? Kitegeeza Foreign Affairs. Nga oli ano Uganda tulina Minister of Internal Affairs, tulina ne Minister of Foreign Affairs. Amawanga gonna ag'ebweru agalina enkolagana n'Amerika gayitamu eno committee. Gwe ssebo bannya bandaba sigenda kusukkawo waneeno. Nkoze buli kisoboka okunnyonnyola gw'atategedde nkukakasa tolitegeera, wabula nkutegeeza gwandaba. Bannaaye mujje mumpagire, nze nkoyo okufa obwavu, nkoyo okulanga bizinesi z'abalala nga siranga zange, ngenze okulaba nga abakasitoma bakira nti sikyafuna ne ngamba kanneekubira omulanga. Nkimanyi wano waliwo abantu abanjagala abasiima emirimu gye nkola. Baneekuba essimu ezo wansi, kuba essimu ezo wansi. Ne bw'obanga okubye nga sinza akutte, gwe mugambe bannaye twawulidde akalango okuva ewa Simple, twagala mataala, bagenda kukwata nga kyatika. Gwe kasita ogamba nawulidde akalango ku TikTok, ku Facebook, ku YouTube okuva ewa Simple, anaakwata naye n'essimu agenda kukwata nga kyatika era agenda kukolera omulimu gwo bulungi. Bannaye mbeebaza, mujje mumpagire, mubeere bulungi, mweraba.